mwayitirira okulonda Bozambe okulonda okwabuswa era eggwanga lye tunaamala nga tulonda Bozambe abayira omuliro ogutawangaala wiiki mugenda kubanga eggwanga mulinnyise. Nedda ssebo Kasige tetuyitirira nko kulonda Bozambe wabula twayitirira kulonda bassebatta. Bozambe twakabalonda omulundi gumu mu 96 twalonda bassebatta, 2001 ne tulonda bassebatta, 2006 ne tulonda bassebatta, 2011 ne tulonda bassebatta, 2016 ne tulonda bassebatta, 2021 ne tulonda Bozambe. Naye walisoose ne weebuuza ki ekitugobya bassebatta tuleete Bozambe? Kubanga Bozambe bagezaako okutuma bassebatta naye bassebatta tebamanya bizibu bya Bozambe. Bozambe ne bagamba ffe twetuukire tugende tukole ku bizibu byaffe, kubanga bassebatta be tubadde nga tutuma ebbanga lino lyonna abeesiba amataaya agalinga ennimi z'embwa mu bufunze tebamanyi bizibu byaffe. Engeri gye twawukana mu nnyambala oba bakitwala nti ffe tetuli baganda baabwe, oba bakitwala nti ffe balina kutuyitamu buyisi kutusaba bululu olw'okuba bali simaati okusingako ku ffe. Then we bamala okufuna obululu nga batuuse mu Parliament beerabire ffe ba kisaati kubanga tetwambalanga bo. Singa bakubuuza nti lwaki abantu basuula bassebatta ne baleeta Bozambe era stiru kibeera kivume eri bassebatta, kubanga omuntu waddiza omulalu mu kyama omanya ab'amagezi abategeera baba babuze oba basuubiddemu okubeera ab'amagezi baba babuze. Bw'ogamba nti tuleese Bozambe oba buli lwogezaako okuvuma ababaka ba National Unity Platform obeera ovuma mmwe, kubanga omwana bwabba emmere ewaka nga tonnamukuba sooka obuuze essaawa kwagibidde. Omwana ssaawa 10 toyinza kumukuba miggo nti akutte mu mmere. Olwedde enjala eba emuluma ng'ayagala naye kutaasa bulamu. Singa wamuwadde emmere ku ssaawa 7 teyalibbye emmere. Oba osanga singa bassebatta baatutuusaako obuweereza bwaffe nga bwe kyali badde kyetaagisa tetwali badde na nsonga kulonda Bozambe. Naye ensonga eyatulondesa Bozambe kwe kumanya nti be bafaanagana ffe. Bassebatta batulimba mu kaseera ka bululu ne bajja nga bambadde amasuuti era nga baawukana mu ffe. Bwe bambala amasuuti nga baawukana mu ffe olw'okuba ffe tubeera bakisaati twesiga bba ab'amasuuti, naye olumala okubawa obululu ne batuuka eyo gye batuuse tewali ayagala kuddamu kwesembereza Bozambe. Unfortunately ku sayidi y'abassebatta kye batamanya nti ne Bozambe abaana babaweeredde, kye batamanya nti ne Bozambe digiri bazirina naye tebaweereddwa buweebwa mukisa gwa buweereza, kubanga bassebatta be baatuma okubateeseza ne bwe kiba kya minimum wage baagaana okubateeseza obulungi. Era Bozambe ne bagenda okusaba emirimu bababuuza ani akusindise. Kyokka ng'eno bassebatta batugamba tuli bumu naye nga tebasobola kulwanyisa kintu ng'ekyo mu ngaba y'emirimu gya gavumenti. Bozambe ne bakuba ku mpapula zaabwe enfuufu ne bagamba twambale, era y'ensonga lwaki beekiikirira, era y'ensonga lwaki Paalamenti y'Obozambe enguzi ntono tekukusika. Paalamenti tessa kimu ng'ebiseera biri bwe yassanga ekimu, kiryokke Paalamenti okussa ekimu ku lw'eggwanga, naye Paalamenti y'abassebatta yassanga kimu ku lwa byanfuna. Essaawa eno Paalamenti tessa kimu lwa ggwanga. Si buli kye baleeta nti Bozambe banaakikkiririzaamu. Ate Ssaaba Ozambe ye yennyini omukulu Right Honorable Joel Ssennyonyi tayagalira ddala kintu nguzi, tayagalira ddala kukola kintu Bozambe kye bataamutuma, tayagalira ddala kukola kintu Bozambe ky'ataabasuubiza. Era y'ensonga lwaki Ssaaba Ozambe Right Honorable Joel Ssennyonyi buli bassebatta abatono lwe bagezaako okusika ssente y'omuyi w'omusolo nga bagamba Bozambe nga Bozambe bakuba enduulu, buli bassebatta lwe bagezaako okwegabanya ng'agamba Bozambe nga Bozambe beeyiwa ku nguudo, nga beeyiwa ku social media, nga n'okulabisa balabisa. Era singa obuuza bannayuganda ku Paalamenti ya Bozambe ne Paalamenti y'abassebatta eriwo esinza okubaweereza, bannayuganda bagenda kugenda na Paalamenti ya Bozambe, kubanga Paalamenti ya Bozambe ebirowoozo ebijja mu Bozambe, ebizibu bya Bozambe byeraba byereeta ku ffulo, era Bozambe kye bataagituma nayo tekikola. Kaakati onjuliriza otya bassebatta abeegaggawazanga? Onjuliriza otya bassebatta abeerabiriranga? Onjuliriza otya bassebatta nga politikisi waabwe yabangawo mu biseera bya kulonda?
eno ye palamenti gyensoose okulaba ekubya akaliro okumala emyaka 5 throughout nga tezikizza. Bano abasajja bassebatta olwatuukanga mu palamenti munnange nga bawulira olulimi lwe lumu ng'era bakooteekawo n'embeera egamba nti ebyobufuzi byaggwa kiseera kya kukolera bantu na ggwanga. Naye nga wakati mu kugamba nti ebyobufuzi byaggwa nga bassebatta bakyakola decisions eziri political ate ezinyigiriza Bozambe. Wabula 2025 bwatuuka oba 99 bwatuuka 2015 bwatuuka 25 bwatuuka oba 2010 bwatuuka ntegeeza emyaka egisemberedde okulonda bassebatta lwe baddanga mu ffe. Era lwe baalabanga ensobi za Museveni era lwe baazitutegeezangako mu bufunze bulijjo bazirabanga naye olw'okuba kaseera kakulya tebaazitutegeezangako. Baazitutegeezangako bazze kulonda oba bazze kutusaba bululu n'omugamba nti bagamba olwattabaze nalumanya naye wakolawo ki kubanga bino byoli mu kutunyumizaako tewabitegedde eggulo naye lwaki obitunyumizaako olw'okubanga oyina ky'otwetaagako. Bassebatta baawuddiisa eggwanga okumala akabanga. Bassebatta baateeka eggwanga ku idling okumala akabanga. Bassebatta baatuguumaazanga embwa eyo teekikoomyo jja nti ekumamu naye nga bassebatta baabaddenga bamu n'abasajja. Gw'ate singa tebabaddenga bamu n'abasajja lwaki ebizuuliddwa mu paalamenti ye11 tebyazuulibwa mu ya 10 na ya 9 tebyazuulibwa mu ya 8 na ya 7 lwaki bizuuliddwa mu ya 11? Eno paalamenti enguzi gy'olaba ekudde ejjembe tetandikidde ku mulembe guno. Obusiimo buno bw'olaba bwe beewa mu paalamenti tebutandikidde ku mulembe guno wabula ffe tufunye mukisa gubutegeera ku mulembe guno nti bulijjo tubbibwa. Omanye ensonga lwaki tubutegedde? Lwa Bozambe. Ozambe engeri gy'omuyise rasita abeera ne rofiti. Ngamba abantu mwenna oyina mukwano gw'omulasita, oyina mukwano gw'ayambala essuuti, oyina mukwano gw'ayambala entalabuusi, oyina mukwano gw'ayambala omudalizo, tobeesigisa kyapa kyo, tobeesigisa kiraamo kyo, tobeesigisa kya bugagga kyo, tobeesigisa kyama kyo. Ekyama kyo kyesigisa Ozambe, ekiraamo kyo kiteresa Ozambe, ekyapa kyo kiteresa Ozambe kubanga Ozambe abeera mukufu kulo fiti. Ozambe tanoonya bingi. Ozambe waawuliriramu obusizo ne banne nga bafunyeemu obusizo tayinza kunoonya bingi. Abantu ababbye ebyapa by'abantu bassebatta. Nkozesezza linnya Ssebatta kubanga yakozesezza Ozambe, sigamba gwe Mzee Lord Fred Ssebatta. Tewaliyo muntu yateresa kyapa mulasita. Tewaliyo muntu yateresa kiraamo mulasita kubanga omulasita anyoomebwa era teyeesigibwa. Naye nga mpulira ettaka libbibwa, nga mpulira abaana b'abafu baafuuka bamasiikini, nga mpulira abaana b'abafu baliira ku nguudo balya mu pipa, nga mpulira abaana b'abafu babunga n'abamu bali mu ntaana eby'obugagga by'abakitaabwe bye byabattisa. Olowooza nti kitaabo ono gwe yeesiga ayambadde essuuti n'ekkooti Ssebatta si yatuusizza abaana be ku mbeera y'okujeera, si yabakumpanyizza. Abantu bonna abakumpanyizibwa n'owulira nti ababiri abo baali ba mukwano, omu n'afera munne ssente bwe ziti, olowooza Ozambe ye yafera oba yali Ssebatta eyafera? Tonzijukiza Ssebatta, tonnyongera Ssebatta, era saagala Ssebatta kunsemberera nanyuwa kubanga Ssebatta namuwa obudde bwange bungi nnyo, namuwa emikisa mingi nnyo, namuwa ekiseera kingi nnyo, naye ekyo ekitaggwa twali tugenda kimaliriza ddi. Era okujja kuwa Bozambe kwe kwandaga nti Bassebatta baali tebazze kuweereza nze baali bazze mu byanfuna, kubanga singa baali bazze kuweereza nze baali sanyukidde Bozambe nange bendeese bulijjo gwe bakiikirira, naye akiikirye ku ndowooza zange oba naye atandikira awo we bakomye. Lwaki Bozambe bawalaniddwa nnyo Bassebatta abalidde okuva mu mwaka gwa 1996 betugumiikirizza okuva mu mwaka gwa 1996? Katugambe byakulyamu bulya buli omu agende, mmwe mwali mwagala okukkuta mwekka. Abaana bammwe be balina okusomerako mu masomero ag'ebbeeyi bokka.
abaana bammwe be balina okujjanjabirwa ng'ebulaaya bokka, abaana bammwe be baalifunye obusika bwa Zaakedi bokka. Leka n'abaana b'Obozambe bafune ku busika, leka n'abaana b'Obozambe bagaggawaleko, leka n'abaana b'Obozambe batambulireko mu mmotoka. Bwe wali badde weebuuza lwaki Ssebatta obeera onyiiga nnyo nga n'Ozambe ayina kaaliddeko. Mugenda ssuula eggwanga lino mu ntata, eggwanga lino mulyonoonye kubanga mwayitirira okulonda b'Ozambe. Lwaki tetwayitirira kulonda ba Ssebatta be twalonda okuva mu mwaka gwa 1996? Ddala twayitirira ddi okulonda b'Ozambe be twakalonda omulundi ogumu. Era bwe tuba tugenda ssuula eggwanga lyaffe mu ntata, lwaki bwe mujjanga okutusaba obululu bulijjo mutugamba nti eggwanga ligudde? Ekitegeeza bulijjo mutulimba bulimbi nti eggwanga ligudde, naye nga mwe mudde eri mu hawusi mulaba nga lyenkanankana kubanga mwe mwetwalanga eggwanga. Bwe mufuna ssente eggwanga liba terigudde. Mwe ki ekyabavuganyisanga Museveni nga mukimanyi nti eggwanga lyali terinnagwa kubanga olaze nti eggwanga lisuuliddwa b'Ozambe. Ne weejeerera ne Museveni, ye Museveni n'omwejjeereza ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Enguzi ekutte ejjembe, obutemu, obulabbayi, obusosoze, obukenuzi n'ekisiba opposition. Oyagala nakyo kivunaana b'Ozambe? Toyagala kukivunaana Museveni? Oyagala neeyo ensonga ogivunaane b'Ozambe? Kwegamba obutemu bwa Museveni kwegamba bwekutte ku b'Ozambe bano, okubba kwa Museveni kwekutte ku b'Ozambe bano. B'Ozambe nga balina olugambo, b'Ozambe nga baagala nnyo okuloopa, era b'Ozambe nga baagala okutambulira ku peesi y'emu ne b'Ozambe bannaabwe abaabalonda. Era b'Ozambe tebakkiririza mu bulyake, b'Ozambe tebakkiririza mu bulabbayi, b'Ozambe tebakkiririza mu bukenuzi. Kaakati onkakasa otya nzireyo mu mulembe omu Ssebatta ng'omulembe omu Ozambe gwegundaze nti gwasinga okukyawa Museveni, ate nga tegundaze bulazi mu bigambo naye nga ne mu bikolwa byagwo gutadde Museveni ku bunkenke, era gunvumbulidde obubbi obubadde ng'eyo mu paalamenti, okuggyako ng'ekibayisa b'Ozambe lugambo. Naye ku bukiisa obulungi temwakiikirirako ku nsi. Weewaawo muyinza okugamba mwali mumanyi oluzungu olulungi. Waliwo eyagamba eno paalamenti mulimu abatamanyi kuteesa, bye mwateesa ebirungi byateekebwa into consideration, oba mwakomanga kubiteesa ne mujja ne ku CBS Skills obagaana ne mutukubaganyaamu ne bikubaawo naye nga tewali kikoleddwa. Fayiro mmeka Munyagwa ze yabuza mu kkosase? Fayiro mmeka Ssebatta Munyagwa ze yabuza mu kkosase? Yabbira ssente mmeka mu kkosase? Fayiro mmeka Abudulu Katuntu ze yabbira mu kkosase ze yabuliza mu kkosase? Sente mmeka abasajja abo za Ssebatta Abudulu Katuntu, Ssebatta Mubaraka Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata ze baabuliza mu kkosase? Yogerayo Ssennyonyi Ozambe ze yabuliza mu kkosase. Sayidi y'aba Ssebatta yebba. Sayidi y'ab'Ozambe ndowooza ekibayisa b'Ozambe kulingiriza nnyo na kubeera ate ba lugambo. Kisusse omanyi obusajja buno bukasiga engeri gye buli bulooya. Looya yejjukira abeera ne mentality nti ne lwaba omukyamu alina okumeekinga sure nti ye mutuufu. Y'ensonga lwaki asobola okuzza Kiraaya nti we mukyama. Wamutta baaba nti namutta jjajja. Obukadde 2 obulina nti mbulina jjajja. Tugende mu kkooti. Oweekitiibwa omulamuzi, ndayira okukomba ku paasi, ndayira okufa kw'abaana bange. Kiraaya nti wange tattanga ku muntu. Kiraaya nti wange tatuganga ku muntu. Era ne weesanga ng'abubuyazza oweekitiibwa omulamuzi. Era n'awangula omusango n'omusimbi omungi ne gumuweebwa. Kaakati aleese olulimi lw'ekirooya mu nsonga z'eggwanga alowooza nti engeri gye yabubuyaza omulamuzi omuyivu ennyo naffe asobola okutububuyaza b'Ozambe olw'okuba nga tetwasoma. Tosobola kubeera mutuufu w'otali mutuufu. Ebyo eby'ekijjegga byammwe mubitwale mu kkooti. Njagala ondeetera okujulirira Ssebatta ng'ondaze ne Ssebatta bye yandekera Ozambe byali mu kwonoona. Ssebatta yandekera bwaholo ng'Ozambe ali mu kugyonoona. Ssebatta yandekera amasomero ng'Ozambe ali mu kugonoona. Ssebatta yandekera enguudo ennungi ng'Ozambe ali mu kuzoonoona.
Ssebatta alina kye yandekera Ozambe kyayonoonye. Singa Ssebatta abadde alina kye yandekera then twalitadde ku minzaani oba twalifunye ekipimo ekituufu kwe tupimira Ssebatta n'Ozambe. Naye essaawa eno Ozambe yeepima yekka kubanga Ozambe yasoose okubeera omubaka omutuufu. Bassebatta twazuula luvannyuma nti tebabeerangako babaka batuufu, tebatuteesezangako era tebatulumirirwangako, wabula Ozambe be basoose okutulumirirwa. Ddayo mu mwaka gwa 2017 mu biseera byatogikwatako buli mubaka yaweebwa ssente agenda akole consultation ku ground oba mu constituency. Abantu beewokotawokota ne bagamba Amelia Kyambadde nti togikwatako, najja mu parliament n'alonda yes. Gwe kyogamba oyo mutegeevu okusinga Ozambe. Ssebatta Amelia Kyambadde mwenyumirizeemu nnyo okusinga Ozambe gwe ŋŋamba kino era n'atuusa kino. Mbuulira obutuufu bwa Ssebatta then ndyoke nkyayireko Ozambe. Ndaga Ozambe ekya Ssebatta kyayonoonye then nkyayireko Ozambe. Naye toyina kye waleka ate owooza nti ono ayonoonye eggwanga. Gwe ataalyonoona waleka kyekyo kye twonoonye. Kubanga okwonooneka kw'eggwanga kuva ku kyosanzeewo. Ffe ekituwalanya Museveni olunaku olwaleero bonna bye yasangawo. General Idi Amin Dada bye yalekawo kubanga Idi Amin Dada yali akoze pulaani y'ensi eno kubanga ye yali abaze nti agenda kufuga obulamu bwe bwonna. By then kaŋŋambe nti yali myaka 4 mu Gijjo oba kaŋŋambe nti alina emyaka 5. Amin yali apulaaniza okufuga emyaka 4. Era pulaani ye yaleka agikoze nga ya myaka 4. Bwe weetegereza emyaka 9 gye yakulemberako ne gye yatutuusa, ono akulembedde emyaka 4 nga talina watuusizza, kitegeeza nti yasoma mu katabo kaani oba yayonoona ebyo byali biteekeddwa awaani. General Idi Amin Dada. Kakati Museveni tumuvunaana kudibaga ggwanga na kulizza mabega. Ssebatta ovunaana ki Ozambe ekyo kye walekawo kye wasanga adibaze. Ndi waka nayina akakyala akalungi nga Zale, kakeera sosoola njala, kakeera kweyooyoota, tekawaata, tekalima, tekaala buliri, kyokka ate nga n'ekisinga obukulu tekazaala. Nengenda nempaka kula Stabu wa Natolo wange. Hey Stabu wa sweetheart, I love you. Stabu wa Natolo wange. Nengenda nemuwaka nkula nasoka nayiwa wa balongo. Alima ayaniriza abagenyi era yayala obuliri, yagolola engoye zange, yamanyi bwe nnaabye, sifuddeyo bannakijangajja kasita agatta kuddya nojja yeekolera. N'okuba omukyalo omulungi nga Zali n'oleeta Stabu wa Natolo. Kale bannanga abasajja muli basiru, naye nga nkubuuza ki Stabu akyasanze mu maka muno ekyalekebwawo Zali kyayonoonye? Kyokka ng'ate Stabu aleese ebimuli mu maka muno ebyalema okumpeebwa Zali. Ennyumba erungi wa baana, ennyumba terungi wa mukyala. Omukyala ne bw'aliba mulungi ng'ekimyanso naye nga tampadde baana, aliba tanyirizza nnyumba. Kaŋŋende ne Stabu wa Natolo wange omulungi kaalaala mmwe gwe muyita atali mulungi olw'okuba mumugerageranya ku Zali naye nga nzaalidde abaana. Essaawa eno olinga ayagala otujuliriza ekitaaliwo olw'okuba kyali simaati nnyo mu ndabika, olw'okuba kyalowooza sentensi zigezi nnyo naye nga tekyampa ku swiiti eyava mu magezi gaakyo, tekyampa ku swiiti yava mu ndabika yaakyo, kyokka nga obubi bwa Ozambe ntandise okukamula otubisi nnywako. Bano be balina enjogera nti tewali opposition ewadde Museveni mirembe nga opposition eno, then bw'eba eno opposition ewadde nnyo Museveni emirembe, then mumuleke anyumirwe emirembe gye tumuwadde. Naye yennyini atuleke anyumirwe emirembe gye tumuwadde. Naye yafuuka wa bulijjo, yawewuka. State House ebeera nzigule ne ba TikTok ebatwala abaawemudde. Sigamba nti ba TikTok si bantu, naye njogera ku ba TikTok eggula abaawemudde. Oyo Salimu Sale yattanga abaana b'abantu, oyo Salimu Sale yakolanga ebikolobero mu ggwanga naye nga tali mu kifaananyi. That's why bannayuganda bangi emabegakaawo baalinga basobola okukweka Sale singa wabaawo olutabaalo olubaluseewo mu Uganda.
Sale baali basobola okumuwa ekirangiti, Sale baali basobola okumuwa ekikopo ky'amazzi, era Sale baali basobola okumukukulira mu kibanyi. Naye Bobi Wine ono atasaanidde ozambe wange, Joel Ssennyonyi atasaanidde ozambe wange, akukunuddeyo Sale eggulu geeti esiiba nzigule n'omuwemuzi kati akusisinkana. N'omuwemuzi kati akusisinkana. Ago ge maanyi g'abozambi, si maanyi g'abassebatta. Bassebatta mwali mwakumanya kintu kimu nti ensi yatondebwa mu biseera. Ebiseera biba bikuwadde obudde obeeko ky'okolera abantu bo n'olemererwa. Ebiseera byo bironda gw'olowooza nti tasaanidde, kubanga ekyogera lunye nti talonda balina bisaanyizo, wabula alonda baayagadde ye n'abeeweera ebisaanyizo. Bozambe yeffe tulina ebisaanyizo, era yeffe tulina ekisumuluzo ekisobola okununula Uganda. Bwe ssebatta mu bwa ssebatta bwo, amagezi g'amanyi tegakuwa kutunda maali ya mukyala wo. Mukyala wo gwe wamuzaala, gwe wamukuza. Omukyala waafa wadde ng'abadde ayina abaana bo, waako ku maama we emmaali ye, waako ku kitaawe emmaali ye, dizaako ku mizimu egyamukuza emmaali, naye gwe n'otwala emmaali y'omukazi yonna n'ogezza. Kinaatuleetera n'okulowooza nti n'enfa y'omukazi yalimu omukono gwo, nga tekaali kabenje bubenje. Kwate bwaki bwe yafa ne mutandika okwogerera abadde tasibye musipi ng'ebyabasudde. Oli afudde kabenje kabike nti basudde afudde akabenje, kubanga obubenje buggwawo. Naye lwaki oyongerezaako yali ccupa? Lwaki otambulizaako ekiboozi kya yali ccupa? Ddala ani aleeta ekiboozi kya yali ccupa? Era ekigendererwa ky'okuleeta emboozi kya yali ccupa kiba kyaki? Ki ekiba kikulwanyisa n'omufu? Ne Susan Namaganda bbeeyi ya birime bamala okutubikira nti afudde, ate ne wajjawo emboozi y'omusipi afudde. Kibeera afudde kalaasi. Kakati embulankana y'ebintu bya Susan Namaganda etuleetera okuddayo okulowooza ku nfa ye, ne tugamba naye ono musajja wa ngeri ki atamanyi nti Susan Namaganda bino eby'obugagga abijje mu kusoma. Waliwo abaamuweerera, waliwo abaamukuza. Bwe tuba twanjula abakyala bano be tuzaalamu abaana oba be tugenda okuwasa, tuba tugenda kubagula mu mizimu gy'abakuza. Gwe emizimu egyamukuza wagikonsidalinga? Oba abalamu abaamukuza wabakonsidalinga? Police posti oba kooti ekyamakata n'ogwo omusango egugguddewo mu butongole, ngenda kutandika okunoonyereza ku nfa ya bbeeyi ya birime, kubanga siri mumativu oluvannyuma lw'okubulankana kw'ebintu bye. Siri mumativu na nfa ye. Mukasambidde waalibanga olina omukono mu nfa ya Susan Namaganda. Nze yeekolera Itongwa. Kitalo nnyo ekyamaama Deputy President Western Region Jole Mugisha. Kitalo nnyo nnyini ddala. Naye era kye nnyinza okugamba ku maama oyo, yabadde Deputy President akyasinze okukola. Jole Mugisha ye Deputy President akyasinze okukola. Wakana kiriza gwomanyi kye kitegeeza okubeera Deputy President mu kitundu abanyigiriza mwe balimba ensi nti mwe bava. Era omanyi okuwangulira ekibiina kye ebifo ebingi ennyo, si nsonga oba baalangirira oba tebaalangirira. Ffe tumanyi nti buli kifo mu Uganda twakiwangula. Omanyi kye kitegeeza okusaggulira obululu omuntu mu kitundu mwe bagamba nti ate mwemuva gwavuganya. Omanyi omukyalo oyo bw'abuusizza abantu b'emmanga oba abantu b'omu Western Uganda nti mulekeraawo okulimbibwa, nti mmwe muli mu kintu, wabula ekintu kye kibalimu, mmwe temukiriimu. Babalimba buli lunaku nti mmwe muli mu kintu nga musula mu mayumba ga ssubi, nga muwambadde ettangira, nga nammwe sukaali mumugula Baganda gye bamugula. Ne bano ne babalimba nti banyigiriza Baganda bokka, kyokka nga nammwe babanyigiriza ate bagenda kubawalanya ab'akabira endala, kubanga balowooza nti mmwe mukuba ebibajjagalo, mmwe bakufu ate nga temulina ke mulina, n'ekitundu kyammwe kizza emabega, era muboolebwa nnyo buli gye mulaga, kubanga abanyigiriza abantu beerimbika mu kabira yammwe ate nga babagamba mmwe muli mu kintu, buli be banyigiriza bagenda kunyiigira nammwe.
olw'okubanga bali abawaggulu tebasobola kukwatwako ate nga yemmwe musobola okukwatwako bano abantu abenyigirizibwa obusungu bagenda kubuteeka ku mmwe okuboola bagenda kukuteeka ku mmwe. Maama Jole Mugisha n'avaayo n'aleetera abantu b'omu Western Uganda okwegaana Museveni mu lujjudde nga n'enkoko tennakookolima. Maama tusiimye nnyo obuweereza bwo era tukusaba tubeere mu lutabaalo lw'otulekedde. Okufa kwo gagenda kubeera amafuta agatuvuga era agatuleetera okulemerako okutuuka ku kigendererwa. Okufa kwo kwalibadde kutunafuya kubanga n'enfa gy'ofudde ngitankanye ng'amasasi ga bujingo. Naye ate okufa kwo bwe kiba ng'ekigendererwa kubadde kwa kutuzikiza. Kaŋŋambo ttiddwa buttibwa ng'ekigenda kibadde kya kututiisa na kutiisa abantu beeyo. Otwongedde bwongezi maanyi kubanga tetuyinza kukuleka kufa ttogge. Tuyina okulwanirira ekyo ky'ofiiriddeko ne bannaffe abattibwa amasasi n'ebirala byonna kye baafiirako. Era olunaku olwaleero obwetaavu bw'okununula ensi bunneeyongedde. Gwate naalaba ngenda okutuuka okuddayo mu Uganda nga bonna abange bampeddeko. Njagala okudda mu Uganda nga nkyasobola okulaba ku bantu bange kati kiri gye ndi. Okuggyawo Museveni mangu, okwongera okulinnya akaliro Museveni aveewo mangu, tukyuse ensi yattu Uganda tusobole okuddayo okulaba ku bantu baffe. Maama weebake mirembe, Mukama akusonyiwa ebyakusomako mu kumanya ko ne mu butamanya, n'ekimulimu omulungi omunene ennyo gw'okoledde eggwanga agukkirize n'emirimu emirungi gye tutamanyi kubanga eggwanga tekitegeeza kujja kwogera agende. Eggwanga mubaamu abaana bamulekwa abali ku nguudo nga tojja bbaga nti Museveni asooka agende mbafeeko. Eggwanga mulimu ebintu eby'emitima emirungi bye tulina okukoleramu regardless wadde tuli mu system mbi. So akoledde eggwanga w'osobola okumulabira naye otasobola kumulabira. Tusaba Omukama Katonda akkirize emirimu gye.